Oluvannyuma lw'akabanga nga Honorable Ssemujju bangi bagamba nti yadduka mu Uganda era nti tamanyiddwako mayitire era nga n'ezimu ku nsonga ezandiba nti zamuddusa mu ggwanga n'ebya generaali oba geno byalimu. Avuddeyo olunaku olwaleero n'agenda maaso n'okuba ng'atangaaza eggwanga kuwe watuufu gy'ali, wabula yonna gy'ali gy'asimbidde amakanda n'aweereza obubaka obukambwe ennyo eri omukulembeze w'eggwanga ate era wamu ne famire ye okutwaliza awamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mu kibuga wano Makka gye nazze okutendereza Katonda ate n'okwesabira n'okusabira ensi yaffe. Makka wano kituleetayo tusaba nnyo naddala obulamu bwe tugenda okuwangala nga tuvudde ku nsi kubanga olwo bwalubeerera buno bw'oku nsi bwa kiseera. Buli omu ajjukira ekiseera bagenda omuteeka mu basementi ya Katonda ng'oliye kati nga tiri yagenda gisibwa. Ne bw'obeera kuno ku nsi ng'olina basement ng'ozitwalamu abantu naawe bagenda kutwala mu ya Katonda. Ate Katonda takwesa na maanyi ng'akunona. Ajja kusanga awo nga n'abakumi b'emmundu abakuuma oli nabo abayiteko akutwale. Olwo nga bwe kali akajanja k'abantu bagende ku ntaana yo bakube emizinga bagende nti bakuziise n'ekitiibwa bakuteeke mu basement yo. Ensonga ezigenda maaso mu nsi yaffe zikaabya amaziga. Natunuulidde omukulembeze w'eggwanga ng'aweereza obubaka obwozaayoza mukyala we okuweza emyaka 78 n'okumusabira okussuuka obulungi. Ekyo kya buntu era nange mwegattako okusabira maama okussuuka ate n'okumuyozaayoza okuweza emyaka 78. Naye sibo Mukama waffe ow'emyaka 78 nga guli wa 82 munaataamuza mutya eggwanga ly'abantu erisingamu abantu abato mu nsi yonna nga mumukutte buggo ate nga mutandise n'okufuna endwadde ez'obukulu kubanga nga owulira Abaganda bwe bagamba nti kakulu asomba. Mukyalawo taliiwo n'omugonnomolako obwa Minister wa Education. Mu Uganda tulina abaana 10,000,000 abali mu primary ne 2,2 abali mu secondary n'abali mu matendekero aga waggulu abakunukiriza emitwalo nga 3. Tulina abantu obukadde nga 13 abali mu kusoma. Beebo Minister wa Education obuvunaanyizibwa bw'alina. Honorable Kataha mbadde ne mu Parliament emyaka 15. Ate n'olunaku lwe nafuluma e Makerere mu January 1999 naye lwe baamuwa eddiguli ekyenjawulo nti ye yayita mu Kamoli okuyingira university. Ffe twakola bibuuzo ne tubiyita. N'olwekyo kya buntu okumusaasira n'okumusabira obulamu obulungi. Naye muwe ekitiibwa abaana ba bannammwe. Bwe mubadde bwa mukisa nti awamu mubasindika mu magye temufaayo bagenda ku dduyiro nga bambala yunifoomu nga mubawalanka. Naye abantu abalala basigadde mu Uganda obusente bwabwe butono kibasindisa abaana basome ebyobukugu. Abaana babeere bulungi naye basobole n'okuyamba bakadde baabwe. Si buli omu agenda kukwata mmundu bamuweranka bamuzimbire ne basement gy'anaatwala abantu. Tuyinza kuddira mukyalawo ow'emyaka 78 yennyini ng'omuntu alina n'okuwummulako n'oga nti kati oyo gw'olonze kuba minisitule. Simanyi babasawo be bakiri mu rekomendingira ne baga nti obulwadde obumuluma akati muwe appointment nga therapy kubanga oyo olina kubanga kati oteekateeka kumuyamba naye awummule ku bbanga lyaweereza limala. Kakati ekyo kijjako ensi yaffe egyogeddwa okusinga ensi ezitulinaanye. Gwe si Mukama waffe gwe President n'olonda mukyalawo Minister wa Education. Mu Uganda muli ministry ziri 4 ezisinga obukulu zisinga n'okutwala ssente nnyingi ey'ebyobulamu n'eyeducation. Ezo 3 mu bajeti eno zikunuukiriza kuweza trillioni 10. Zivuganya ndowooza na byanguudo byebijja okuba ne trillioni 13 n'ebya defense muwateeka mutabani wo. Obulamu bw'abantu abo bonna kyova olaba IMF mu lipooti gyesembayo okufulumya egamba nti abaana bali mu masomero olwaleero their productivity level tegenda kusukka 39%. Mu nsi productivity level y'abantu abasomye eri 50%. That's the average. Abamu zisukka nawo. Abayuganda bagenda kusukka 39. Mu bantu bonna abalina amaanyi n'okufumitiriza n'obudde wagenza okulaba nga mukyala we yateeka okubeera minisita w'ebyenjigiriza. Mukyala we minisita w'ebyenjigiriza gw'okulira eggwanga, mutabani yakulira amagye, muganda Busale yakulira ebyokugagawaza abantu, kati mwaleese ne balamu bammwe ne bawala bammwe. Puliizi eggwanga ly'abannammwe muliweemu ekitiibwa.
mutabani we byakola teriyo muntu ku nsi ayinza nenalabyo nga naye omuwana n'ogamba alina passion. So passion ye yakutwala abantu mu basement n'abasibirayo n'abakuba n'abakozesa dduyiro ne babeera nga tebassa. Kati eyo ye passion bwotyo wamuyigiriza. Ate twewale nnyo ebintu bye tukola nga abaana batulaba. Bw'okula obulamu bwonna nga violence, kuba Mwami Museveni oyagala nnyo violence, kyovola ne wali okola thesiyo ng'osoma dissertation Tanzania wakola ku bya violence ebya Fanon. Kati n'abaana bayigiriza violence n'abazzukulu balowooleza mu violence. Abantu abalala batendeka baana baabwe mu ICT, batendeka baana baabwe mu kubeera aba medical doctors. Mwabamu mubatendeka kutta bantu ku mundu, omutabani wamala n'osindika n'omuzzukulu ndowooza ne bwe munaazaala mubasindika kuba mulowooza nti violence kyekikulu ennyo. Mutabani we ebikolobero byakola ku nsi kijja kutuuka ekiseera ayinza obutabisasulira naye omuntu omu ajja bisasulira. So n'olwekyo nga ndi wano Makansaba neesabira ng'omuntu ate nga siinamu kutya na kumu kubanga Katonda talinayo gw'atagenda kutwala. Bigambo bya Honorable Ssemujju Nganda oluvannyuma lw'ebbanga nga bangi babadde balowooza nti Honorable Ssemujju Nganda yadduka mu ggwanga oba yagenda mu exile oba mu buwaŋŋanguse, yavuddeyo n'akiraga nti ye yagenda Mekka kubeera nga asaba mutonzi we. Wabula mu bubaka obwo alina byayogeddeko agambye nti naawe atwala abantu mu basement olunaku olulwo lujja kukya. Alina ne kagambye nti nno bajja kukuba emizinga, ojja kujjukira emizinga bagikubira bannamagye gwagoberera ebintu bino. Emizinga bagikubira bannamagye n'abantu abakulu ddala mu gavumenti nga bavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kati ministry ya Mama Janet gy'abadde ayogerako ojja kujjukira nti President Museveni wiiki eno gye tumaliriza ministry yagenze maaso n'okubanga asooka agikwasaamu Honorable Jesse Muyingo agikwatemu akaseera nga Mama Janet wa recoveringa obanga bwawona. Era ne wiiki eno yennyini Mama Janet yavuddeyo n'awandika ku mukutu gw'omugatta abantu n'agamba nti bannange mwebale kunsabira ebintu bigenda biterera. Kati oluvannyuma lw'obubaka buno obuvudde eri wa Honorable Ssemujju Nganda ekibuuzo ng'amaliriza Mekka anaakomawo mu ggwanga. Kozi obadde wetegereza social media wetutuukidde olunaku olwaleero, in fact olunaku lw'ejjo olwa Saturday ng'ennaku z'omwezi 27 June, bangi nnyo naddala abali ku side ya PLU babadde bawandiika obubaka ku mukutu ogwo gwa X nga bagamba Honorable Ssemujju owedde. Dho obubaka bw'owedde tebunnategeerekeka kiki kye bategeeza. Njagala okujjukiza nti wetutuukidde olunaku olwaleero post eyo gy'olaba ku screen General Muhoozi Kainerugaba ng'akozesa omukutu gwe ogwa X yavaayo n'awandiika nti abantu abagenda okuddako oluvannyuma lw'okubeera nti Honorable Erias Lukwago yali akwatiddwa, yagamba nti Ssemujju Nganda yaddako ne Joel Ssenyonyi. Kati okuzaako emabega mu Parliament bangi bagamba nti Honorable Ssemujju Nganda ono yandiba nabbi awedde emirimu. Yavaayo ku floor ya Parliament n'abaako ebintu byalangirira ebimu ku byo oyinza okutunulira nti biringa ebirabwako. And we continue. I mean, I don't know, Erweru is about to run away. I don't know whether David Moore sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at where. At least for me, I'm not a victim. Bigambo byayogerwa eyali speaker ebiseera ebyo omukyala Anita Among. Ssemujju Nganda yayimirira ku floor ya Parliament n'agamba bannange muli wano naye ebintu si birungi n'akamu, obuzibu bwe tulina si bulala wabula Jeno yafuuse obuzibu. Bigambo byali bya Honorable Ssemujju Nganda bwe yali ng'ali ku floor ya Parliament. Era wano yagambira nti David Muhoozi omukulu oyo yali ali mu ministry ya defense n'agamba nti ebyali bijja tebyali byangu, nayogera ku mukulu Jeno Erweru n'abalala. Wabula bw'ojjukiriza ministry eya defense kati ebintu byakyuka. Essaawa zino Honorable Kiryowa Kiwanuka yali ye minister omujjuvu side eyo
mkwano gwange bobanga otunuuliddemu ensonga but still nga tuli awo bino byonna nga bikyali mu kugenda mu maaso. Honorable Ssemujju Nganda ali Mecca, tekimanyiddwa oba anaakomawo nga n'emabegaawo yafunako okulabula okuva eri Jeno nti ye yaddako ne Joel Ssenyonyi. Mama Miria Matembe weekend we tugituukidde olunaku olwaleero ng'amayitire ge tegannamanyikwaako oba nga tekinnamanyikwa wa ewatuufu waali. Kati omukulu amanyiddwa nga Honorable Odongo Oto, once a honorable always honorable, I think, lwakuba emabegako awo ministry egaba zi passport yavaayo negamba buli yaliko honorable akomyewo passport ye ey'obwa honorable addeyo afuuke muntu wa bulijjo. So omukulu Honorable Odongo Oto bwe yabadde ng'akyaddeko ku radio eya NBS oba Next Media, waliwo radio yaabwe eyo, yagenze maaso n'okuba nti akaaba amaziga live ku mpewo olwa Mama Miria Matembe. Where's Matembe? What kind of life is that? What kind of life is that? For me, Oto, if you send me to arrest Matembe, I have to spend 2 hours thinking which part of her body to hold. She's old. You hold the hands, she may remain in your hands. Where is Matembe? The husband is asking, where is my wife? Where is Maria Matembe? You people there. It was from Lukwago to Matembe. Huh? Even our age. Even our advanced age. You can't treat people like that. You can't. We are citizens. We are not slaves. And you say you are PLU? You can't treat citizens like that. You say you are PLU. Bigambo bya Odongo Oto nga akaaba agamba nti temusobola kuyisa bannansi bwe mutyo. Mweyita ba PLU oja kujukira PLU kye kisinde ekikulemberwa General Moses Kainerugaba. Nagamba nti mweyita ba PLU tosobola kubanga oyisa muntu munkulu efaanana bweti. Odongo Oto mu bigambo yabadde ayogera bubanga owuliriza bulungi. Yagambye nti ye yagambye nti ye n'okeera n'omutuma agenda akwate Mama Miria Matembe. Agamba nti kimutwalira essaawa 2 ng'atudde ewantu alowooza nti naye n'omukazi omukadde bwe mutuukako ngenda kukwatawa ku mubiri gwe okusobola okuba nti mwetikka mutwale gye bamuntumye. Nagamba nti Miria Matembe okumanya mukadde ye Odongo Oto ku maanyi gaaliko n'omutuma agende arresting Mama Miria Matembe oba amwetikke amuleete w'omutumye ayinza n'okumufiira mu ngalo lw'ensonga nti emyaka gye gyaliko gikaddiye. So Odongo Oto kwe kubuuza nti Mama Miria Matembe aliwa. Wano nno yatandikidde okubanga akaaba amaziga n'agamba nti bannange kuva ku Lukwago kati ate tugenze ku Miria Matembe tufuuse baddu mu nsi yaffe. Bigambo byabadde byogerwa eyaliko honorable mu parliament wali omukulu Odongo Oto, omu ku basajja abamanyiddwa abali solid. Bw'oba ojjukira parliament yalimu Bobi Wine n'omukulu oyo Odongo Oto mwe baali bagende maaso n'okuba nti balwanira ne ku filo ya parliament. Mu biseera byatogikwatako ye mukulu oyo musajja ali solid nnyo. Batwolabira omusajja ng'akaaba omanya nno lukalabaaye. Bobi Wine bwe bukeeredde olunaku olwaleero, leero olunaku lwa Sande Kusebezeri 28 June 2026 wenkoledde story no. Bobi Wine awandiise ebbaluwa ng'agiweereza Mama Miria Matembe yonna gy'ali, wabula ng'ebbaluwa eno ebaddemu n'okumusabira. Agambye nti bambi Mama Miria Matembe, nyimirira naawe mu kaseera kano ak'akazigizigi era akajjudde obulumi. Nagamba nti okukijjanyizibwa gwe kw'oli mu kufuna oba kw'oli mu kuyitamu ate era mukadde ukeekamu n'abakyala abalala be bagenda maaso n'okuba nga bayitamu okuva eri omusajja omutiitiizi eyeeyisa enkula ey'ekyana kito wabula nga yeeyita Jeno. Bigambo bya Bobi Wine tebigenda maaso lwakuba nti bijjawo ekitiibwa kyo maama, wabula kyongera kulaga obunafu bwa system gye tutambuliramu. Nagamba nti ensi eri mu kulaba olunaku lumu bajja kukwatibwa bateekebwe oba batunuulizibwemu nabo babuuzibwe 4 n'akataano
ku ebyo byonna bye baakola abantu ba Uganda. Obwalina agamba nti maama Katonda abeere naawe. Bibadde no bigambo bya Luzungu jasingezezaako okubigonzagonza n'ebiza mu Luganda. Mu Luzungu awandiise bw'ati: Dear Mama Miriam Matembe, I stand with you in this dark and painful moment. The harassment you and other women are facing from a childish coward masquerading as a general does not diminish your courage or dignity. It only exposes his weakness and moral bankruptcy. The world is watching, and one day he will be held to account for his atrocities against the people of Uganda. God be with you, Mama. Ebigambo ebiwandikiddwa Bobi Wine amakya g'olunaku olwaleero nga biweereza Mama Miriam Matembe yonna gy'ali mu buyinike. Kati nno nga tuli awo, omukulu amanyiddwa nga Jeke Kazora oba Kazora mumumanyi bulungi, musajja yakolanga news promotions za ebika bya soda ebyenjawulo n'ebivulu ne shows. Musajja aludde mu entertainment industry ya Uganda ebbanga. Kati gye buvuddeko yavaayo n'awakanya okukwatibwa kwa Elias Lukwago. N'agamba nti Elias Lukwago nedda baali abasajja tebamukutte, baali just waliwo ekifaananyi ekya Elias Lukwago we baali bamubisse ekigoye. Kati Jeke Kazora ye yavaayo n'agamba nti nedda oyo Elias Lukwago tebamukutte, naye baba bamukutte ekyo ekigoye tebakimutaddeko. Just ebyo basajja bali mu kola just katemba bwa media. Kazora bwe yagamba. Wabula omulundi guno Mama Miriam Matembe we bamukutte alina oluganda ku Jeke Kazora oba bayina engeri gye they are quintessences in some way or the other. So kolabe akatambi akasooka nga bakutte Elias Lukwago, then olabe n'akatambi ebigambo ebyayogerwa Jeke Kazora okusookera ddala nga bakutte Elias. So today I want to analyze MK's media team strategy, and I think these guys are brilliant. Now, today, yesterday, everyone is talking about MK, but I've looked at those pictures. Those pictures are fake. It's not true. The mayor was never in the basement. They did nothing. Yeah, they're fake pictures. Even Eddie Mutwa, I went back, I looked at them. They were fake. These guys are now writing this narrative, and I'm looking, I'm like, Ebigambo ebyo byayogerebwa omukulu amanyiddwa nga Jeke Kazora. Yagamba nti kaveeyo awe analysis. N'agamba nti ttiimu ya General Moses Kainerugaba emukwasaganyiza ebya media nti nnungi nnyo era erina obukugu, esobola okwekkaanya, emanyi okukola amawulire obulungi abantu ne babeera ku ekyo. Era yavaayo n'agamba nti wabula tannalaba ku bantu bagezi nga bali ku ttiimu ya General Moses Kainerugaba. Yavaayo n'agamba nti ebifaananyi ebyali biraga Elias Lukwago ng'ali mu basement nti byali bifu. Ebifaananyi ebyali biraga Elias Lukwago nga bamusibye akagoye, n'agamba ebyo byonna bifu, yabiyita fake pictures. Era n'agamba n'ogamba nti Elias Lukwago tebalina kye baamukoze, nammwe tebalina kye baamukoze, ebyo ebifaananyi byonna bifu. Era ono yaviirayo n'agamba n'ogamba nti n'ebifaananyi bye mwalaba ebya Eddie Mutwe nti byonna byali bifaananyi bifu, byali bifu, nti era ye we yaddayo ne yeetegereza n'ebya Eddie Mutwe byali bifu. Kati nno oluvannyuma ku luno embeera yagudde ku sayidi ye. Mama Miriam Matembe omukyalo oyo eyabuziddwawo nakati nga tewali tannamanywako mayitire, alina engeri gyali connected ku Jeke Kazora. Ku mulundi guno Jeke Kazora yavuddeyo nga n'ebiyengeyenge bimujjudde, nga n'okaaba ayagala kukaaba. N'agamba bannange Mama Miriam Matembe abasajja bamusazeeko ne bamuteeka mu drone ne bamutwala. Everyone, my name is Jeke Kazora. I come from the Kanjinja family. Today is the 26th of June 2026, and the Kanjinja family from Rutoma Kashari, and where Auntie Miriam Kubununga Matembe is part of. And as a family, I've been tasked to send out a video and reach out to some friends and family, especially from Kashari, to see if they can help us find Auntie Miriam. As you know, a few days ago, the drones came to Auntie Miriam's home in Ruzira, and she was not there, and they left. But in actual sense, actually,
she was jogging. She was taking her morning walks. So I think probably the drone people, we think, I don't know, they could have probably found her on the road walking, and they took, and since there's no one to take videos or pictures, so, you know, they could have taken her, but we honestly, we don't know. Yeah. So I'm trying to reach out, and Aunt Miria, if you're still there, probably in hiding. But the Kobulunga we know, I don't think she would hide. She's someone who will come out and say, yeah, my God will protect me, come take me. So we are a bit confused and worried. We don't know. But just reaching out to the great family of Kashari, people that, you know, we're relatives to, we've grown up with. Our people, you know, Aunt Karen Kayunga, you're part of us. You Edwin Karujire, you're from Kashari, our MP. Oyono ye mukulu JK Kazora ya mentioninza amanya agechika oba agabenganda gonna nagamalayo nga asaba buli omu ataase na buli omu asobola okubanga amanyiwa Mama Miriam Matembe jali. Agamba nti drones bwe zasalako amaka ga Mama Miriam Matembe bino bya JK Kazora mu lulimi olunyanyi mpenga omulidde anyonyola. Agamba nti drones bwe zasalako basanga Mama Miriam Matembe waka taliyo. Then oluvanyuma bamusanga abasajja abali basazeeka wakaawe nti oluvanyuma bamusanga nga ali mu kujogingamu oba nga ali mu kawoma apako kumacha ne bamusalako ne bamuvumbika mu drone ne bamwongerayo era nti tewali bifaananyi byakubibwa. Ebyo bigambo bya JK Kazora. So agamba nti bagezezaako okukola buli kisoboka okunoonya Mama Miriam Matembe tebalaba waali. Wabula JK Kazora wali ye muntu omu eyanyonyola wali n'agamba nti ebya Elias Lukwago bya kifere oba ebifaananyi bifute biriyo n'ebya Eddie Mutwe ebifaananyi byali bifu. But this time round agamba bannange mutaase tunoonya Mama Miriam tetumanyi waakola ki wali. Kati nno olunaku olwaleero njagadde tutunulireko ku Mama Miriam ewantu wa mirundi ng'esatu ku bimu ku bigambo byazze ayogera, then tujja kubaga sokola beko wano ngenu ahihangeri twiziteki kaniyenda ngo twizite redemption manyoni mbagambira mazimwe umuryango berai obushuma bihabyona senteni baziba obuyayi bihabyona mucheza ngo birije nambwe ndiyo ni ndwanisa sovereignty law ndiyo ni ndwanisa nyenda ugitera kagwa kurya munsabire tugitere egende kurya mwazafutina hatu mwazafutete mangutwa muhera chakadara konka mbwenu. Ebigambo ebyo Mama Miriam byali ali mu kugamba yali annyonnyola n'agamba nti abantu beesirisa tebaagala kubaako na kye boogera ku biri mu kugenda mu maaso. N'agamba nti sovereignty bill yali wakugirwanyisa era ajja gikuba paka ku ttaka. Wabula n'asaba abantu bamusabire kubanga kye yali aliko tekyali kyangu. Ebyo katambika myezi 2-3 emabega ono twabadde nga sovereignty bill efuuse sovereignty bill mujjukira bulungi. So nannyonnyola n'okunnyonya n'agamba nti obusuma obubbi bufuuse obubbi abantu babba ne sekubba yena. In fact Mama Miriam y'omu gye buvuddeko yavaayo n'asekerera oba ne yeewuunya. In fact si mukyala aseka. Yavaayo ne yeewuunya abantu abakulu ababeera mu kaseera ka mpampa nga bavunnamira abamu ku bakulu mu mbeera ya mpaayo. Why do you accept to be both? Banange turabye we are poor. I used to live in this country. My father was a peasant. They were poor peasantry people. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on the sotia. You are a senior citizen, a respectable person. You Ugandans, by the way, I'm losing interest in you. Defending you is becoming difficult for me. You are undefendable. You reduce yourself to paupers, to beggars, and you turn into nothing. Why didn't our parents also, who were suffering, behave like that? Come on, morality, moral fabric, and ethical values into this country begin within the families. You families, instead of stealing for your children, please bring morals and values. Bigambo bya Mama Miriam Matembe yagamba nti yeewuunya abantu okubeera nti bangu bakugula ensangi zino. Nagamba nti omuntu ategeera omunnansi n'otandika okubanga osabiriza
N'agamba nti bannayuganda olumu olemwa, agamba nti olumu atuuka n'alemererwa okubanga abadifendinga. N'agamba nti bakitaabwe oba bajjajjaabwe ne bakitaabwe baali basajja baavu ddala naye tebaasabirizanga. Kati n'agamba nti bannayuganda b'ensangi zino abeewuunya okubeera nti buli kaseera mpaayo, munnange ondese otya, munnange okoze otya. Mukadde kamu Maama Mary ono yavaayo n'atabukira bannaddiini gye buvuddeko. N'abagamba nti olw'okuba mulina eddembe ly'okusinza mu ggwanga lino, mwesirikira bwesirikirizi temusobola kugamba ku Mwami Museveni wamu n'abantu be. Uganda oba bakatuliki namwe abasiraamu oba kyetaagisa kasita mwe musinza Katonda mwena muveeyo temusinza bachwezi mwena muveeyo mwekwate wamu mukole conference mukole meeting mugambe President Museveni nti nedda ekimara tukoye. Ebyo bigambo bya Maama Miria Rukoza ko Burunga Matembe. Tusinga kumanya linnya lya Miria Matembe oba Dr. Miria Matembe. Mama Miria Matembe bati ye Maama Miria Rukoza ko Burunga Matembe. Omukyalo yonno yaliko mu government ya Mwami Museveni era yasavingako nga minister ow'ebyempisa oba okwassa empisa. Wabula mwaka gwali gwa 2003 awo watuukira n'akayukira gavumenti eno n'agamba nti nedda ssebo. Ekyasinga okubanga kimutabula kwe kubeera nti ebisanja baali baagala kujjawo ekkomo ku bisanja. N'agamba ke mutandise okubeera nga constitution mugikwatako ngenda kubwalwana paka. Era ye ebigambo eri gavumenti eno byalina bikaawu ekitenkanika. Talina bigambo biwoomu yadde eddakiika emu. Mukadde ke kamu njagala tugendekoko mu ddwaliro Dr. Elias Lukwago, Honorable Elias Lukwago gye yatwaliddwa okuva mu komera na biki ebyavuddeyo as of now oba currently embeera bweri mu kugenda mu maaso. Munnaffe bamuleese Mulago era tusobodde okwogera naye okumulaba. Abasawo bamwekebezze. Sibadde mu kasenge nga bamwekebejja naye mbaddewo wabweru nga nenzitiridde era nenziramu ne mulaba mulundi ogwokubiri ekituufu munafu era yeetaaga essaala kubanga alina multiple complications ezimutawaanya. Kaakati tebamaliriza, waliwo tests and examinations, diagnosis ze balina okukola endala, balina okukola MRI, balina okukola ebintu bingi nnyo kubanga alina obulwadde bw'okussa, alina mbiyite ntya, waliwo kye bayita tinnitus, ne wabeerawo gastritis, alina disc prolapse eyo esinga okweraliikiriza mu kiseera kino kubanga bamussaamu ebiwuma bibiri mu spine lwe lukizi. Kati ebyuma ebyo byasesetuka biri due for replacement. Banga bamala okisesetula tebagenda bugenzi ne bagaa tukinyige tukitereeze, bakijjamu ne bassaamu ekirala. Kati olukizi lubeeranga n'ekiwandiise ng'ennyingo zaali 2 kati ziweze 3 ezeetaaga okussaamu ebyuma. N'olwekyo twetaaga essaala. Ayina gastritis yeetaaga ebadde under consistent and persistent review. Watch. But yeetaaga review okulaba obanga etuuse ku level eya surgery. Because the doctors in Nairobi bamga tugenda kuba nga twagala okugimonitoring okutuusa okulaba weekyuka we progressing. Indeed pain yeeyongedde, symptoms zaayo zeeyongedde. Kati omukono guno guyina ennuma gye gumulumamu, engeri gye gusanyalalamu, akabonero akakwatagana n'ennaava eno nti teteredde. Jjukira ng'oggyeko kibooko ez'okugalamira ze baamukuba.
n'empi ez'omumatu muno bamukozesa Duyiro ow'empaka era ow'amaanyi ye yavaako bino okuseseetuka byonna byetaaga obujjanjabi so twetaaga naffe okumusabira n'okusabira abasawo bakole omulimu gwe balina okukola bye basobola babijjanjabe bye batasobola babireferring abasawo baffe balungi nnyo bakugu naye sayansi waffe alina watanatuuka awo wennyini Honorable Segona yatunyonyodde nti Honorable Elias Lukwago wakukuumirwa mu ddwaliro nga musibe. However maji nti ali mu ddwaliro batera still agenda kusigala nga musibe era nga abakuumi b'ekkomera bakyamutaddeko Elise George. Ajingira bw'aba ajingiddemu tusaba ayongere okukola omulimu. Kuumirwa mu ddwaliro agenda kuumirwa mu ddwaliro naye nga musibe. Kuumirwa mu ddwaliro naye nga musibe ekyo kitegeeza nti amateeka g'ekkomera gonna gaba gamufuga abasirikale b'ekkomera babeerawo okumukuuma balimitinga access. Njogedde naye mbadde naye nga tebannaba abasawo okumulaba n'oluvannyuma nga abasawo bamaze okumulaba naye bamukolako katusabe Katonda ajja kukola ebintu bibiri nga bisoosebwazibwa mu ngeri ey'omuddiriŋŋanwa. Twetaaga nnyo freedom, but before freedom twetaaga nnyo obulamu. Twagambye amaanyi tusooke tugasse kutaasa obulamu. Ekifo ky'okusooka okuddukira ku freedom. Twetaaga freedom. As a matter of fact, no doubt. Naye tusinga kwetaaga bulamu. Era mu kiseera kino nga musabira freedom, sooke musabira obulamu bannange. And he has seen a number of specialists in various disciplines, I think except 2. And they promised us that probably by later today or tomorrow he will meet those 2 specialists. And his week, I must tell you. Bya Honorable Medard Segona ngono ye munnamateeka wa Honorable Elias Lukwago. Essaawa zino akyali mu kulwanira obulamu wali emulago. Kati nno ebibuuzo bingi ebikyavaayo naddala ku mbeera eno bweti eri mu kugenda mu maaso. Ekisookera ddala Honorable Elias Lukwago okusinziira ku bigambo bya Honorable Medard Segona agamba nti Honorable Elias Lukwago obujjanjabi bwali mu kufuna wano obw'emulago bulabika nga tebumala. Ekibuuzo anakkirizibwa okufuluma eggwanga agenda afuna obujjanjabi kuba kirabika nga kye kimu ku byetaagisa. Ojja kujjukira waliwo akantu akaseseetuka we bamukwata bagambye waliwo obuntu obwaseseetuka eno ku Lukizi bulina okuggyibwamu ne bateekamu obupya. Wabula okujjukizaako Honorable Elias Lukwago obuntu buno baabumukolerako bweru wa ggwanga. Oba mujjukira waliwo Honorable bwe yali alabika nga akubiddwa nnyo omubiri yafuluma eggwanga agenda okudda nga alabikira ddala bulungi era ng'embeera y'obulamu etereddemu. Kati obuntu obwo bwalongoosebwa ne bumuteekebwamu kati bwaseseetuse bwe baamuwamba Duyire yamukozesebwa n'ebisigadde. Kati kitegeeza alina okutwalibwa ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi kyokka essaawa zino musibe. Obuzibu buli nti bw'ataafune bujjanjabi bumala ayinza okukosebwa ekigenze ewala. Ekibuuzo singa Honorable Elias Lukwago obulamu bumuggweerako mu mikono gy'ekkomera then ani aboowa okuteekebwako eriiso George era ani aboowa okunenyezebwa singa anaaba takkiriziddwa kufuna bujjanjabi bumala ekyate ne kimwongera okukosebwa okunene. Kati no nga tukyali awo banna NUP ne gye buli eno bwe tutukidde olunaku olwaleero olwa Sande nga bakyazikubamu okwaka ne zaaka era bakyesambajja ekyo kye baalaba ekalangala bagamba bwe kyabalabanga bintu bibaawo kino tebakirabanga. Dr. omukyala Honorable Betty Ethel Nalwima agamba nti bannange nedda era ebigambo byalina si biwoomu
eri akakiiko k'ebyokulonda. Ngowe mundu ajja mwelekera nga bateekamu alali. We mubanga Electoral Commission ya Uganda wano mutuusiza banna Uganda nga kate mukyekweka ebintu mubikola kyere. Mikwano mbasaba mumanye nti mulidde mu nsi yammwe olukwe ate mwenna olunaku lubu bannayuganda bagenda batumira bana naye ekinsanyusa wakati mu kukaaba kuno kwe tukaaba ffenna bannayuganda bwe tutuuka okukaaba tulaajanira wamu ate mumanye nze nasanyukidde nnyo ebyalo n'ebitundu ebitandise okwekolako omulimu bano abakulembeze b'Electoral Commission nga temukyabawa space kwogerera ku bafu baffe kubeera mu mikolo gyaffe ate ne batuyita mu mikolo gyabwe twegambye mu buzibu buno baliwo abaweesa abakulembeze b'Electoral Commission bamwami Bukenya bebala nedda olunaku lwaleero gwe twekimanyiiko mu local governments ze Muwakiso nina abakulembeze nga ffe tuli b'abantu kati nga Naluma nze bannonda ndi mukulembeze w'abantu era ne Electoral Commission yannangirira naye nkuwa example Muwakiso nina abakulembeze nga bannayuganda abawakiso tebabalondangako bameyazi nga bakulembeze balangirirwa Electoral Commission bo tebalondebwako so abantu basazeewo bakooye okwegayirira abantu abaganya okuwuliriza n'okugoberera amateeka ekiyitibwa constitutionalism abantu beekozeemu omulimu bakuleka n'ojja ng'oli mukulembeze naye nga gw'oliwo Electoral Commission toliwo abantu era tebakuwa space kabe kwogerera ku mufu kobe kubeera ku mikolo ne bwoyita abantu so kubanga Uganda awo wetuuse era kye mutwagaliza mu myaka 3 abaana bammwe bali beerawo nga be balina okukulembera ekyo kye mwagala Uganda yangeri ki kinnuma mwami Mukasa nti nno twakola preamble nga twejjukiza eziye tuvuddemu naye bano Electoral Commission ne banne baganye okuteekamu ekitiibwa constitution yaffe. Ebigambo bya Honorable Betty Ethel Nalwima si musanyufu n'akamu ku mbeera eyali ekalangala ebintu amazima byo tebyali biwoomu. Waliwo omubbi gwe baakwatidde mu kituli. Omanyi kye bayita okukwatira omubbi mu kituli mubadde mukiwulira buulizi nga kigambo ono ye baamukwatidde mu kituli ekyaddala. Sokolabe. Amanye nti nobwakuba awo tewasobola kugwa naye labeeka ekisenge wali wiiki nnyo muzibu nnyo so even if you buy the strongest padlock doesn't matter kati mutegede mutya bankubidde neighbor okay neighbor yalabye be bamukutte kwega abadde akoona bamulaba ne baagala asooka ayingire kuba ayinza okuba ne banne n'abatuusaako obulabe so n'amala n'ayingira munda kati awo ne bakuba enduulu. Your neighbor abere cooperative ajja tuwe statement n'obujulizi omwana n'omusajja bamusibe ebbanga eriwo kituufu bangi Hello? Ati kati njagala kulaba kubanga alabika zina mu nsawo. Tebasooke bamuleete. Bana oyo mumukwate gundi afande omwe alinamu akasente omwo alina sente zabyewo wano alinamu ebifaananyi bino ebyo babyani omuvubuka alina sente sente ziriwa alina bino ebifaananyi oba byani byani ono ebifaananyi embwa Baserohu sebayiga okola nani dawali okola nani wachimanyo olabika kuwanje manze n'omu kaira bembwe oweduka ali wali oweduka bamuyitani ukalina wali eye kadine yawo bamuyitani bamuyitani eduka enjimanyi eduka sawa zino wani
amumanyi olimba obadde n'ensulu eyo nyini ya abadde alese kumenya kati bwekigwagwa gwe mulwaki temwagala kukola ddaba oyonoonye bizinesi yegwani yegwani erinnya ani ate eddala atukwa alituwa obeerawo awo musenta omubbi eyakwatiddwa bamuyita alituha Samuel gemanya ge okusinziira bwe yannyonnyodde. Kati bannange buno obubbi ndowooza muwulidde afande agambye even if you buy the strongest padlock ne bw'ogula ekkuvulu ekyasinze okubeera eŋŋumu ekika ky'obubbi buno baba baakukubba bajja ne bawomola ekituli mu nju tugeze manju w'enju ne bamenya amabulooka ne bakubaakuba wansi amabulooka ne babomolamu kituli tebakwata ku luggi lwo tebayingira nti nno bamenya luggi nedda. Era bwe mubbi ono omubbi kyabadde akoze yalumbye edduuka lya mobile money lirina n'ebintu ebirala bye litunda n'amenya ekituli mu room emabega ne yeesogga edduuka mwe bamusanze. Oba muwedduuka mukama asaba mukama saala kikaaki naye nga mukama yamusaasidde okakana nga gayi bamugombyemu obwala era nga bamulina. Kati omubbi ekinewusa badde bamukwata awo nga bamutwala kaguddeyo bamubuuziza erinnya ly'omuntu gwakola naye alina omuntu omulala gwayogedde. Just imagine wali okubyemu akafaananyi nga ozze waliwo omubbi gwe bali mu kukuba n'ojjolabe omubbi baba bamukuba n'asonga muggwe nti oyo tukola naye. Ekyo kyekindiisa okubeera we bali mu kukuba omubbi sisembera kuba nzibirizaamu nenkuba bwakafaananyi ng'omubbi agamba n'oyo ayimiriddewo tukola naye olaba bakutimpula embiggo n'oyingira n'ekkomera kyekyanga nosembera wali omubbi ne bali mu mukubira oba we bamukwatidde eribbise buligambirawo nti oyo ate tobaako nawe weewozaako. Katugende mu sports tumalirize olunaku olwaleero. Ekira kikeseza olunaku olwaleero ttiimu ya Colombia ezannye ne Portugal. Omupiira ogwo guwedde 0-0. Mwana mulenzi Cristiano Ronaldo still n'omupiira ogwaleero talabye katimba. Wabula ate mwana mulenzi Lionel Messi olunaku olwaleero avudde ku bench mu mupiira gwa Jordan mwe badde ezannya Argentina n'akuba free kick ebadde amakula oba amatobuta. Mukadeke kamu eggwanga lya DR Congo wano ku muliraano waffe Congo egenze maaso n'okuba nti eyitamu evudde mu kibinja negenda ku round of 32. Eggwanga lya DR Congo bagenze maaso n'okuba nga bakuba ttiimu ya Uzbekistan omupiira ogwo guwedde 3-1. Mwana mulezi amanyiddwa nga Yohan Wissa omumanyi bulungi gayo oyo abadde akubira omupiira e Bungereza okumala kabanga akubye goals 2 ate mwana mulezi amanyiddwa nga Mayele owa DR Congo nagera maaso okubanga naye ateba ne gugwa goals 3-1. Shimorodov omusajja mu Uzbekistan yagenze maaso okubanga atebera ttiimu ya Uzbekistan eggoolo. Kati no kitegeeza nti DR Congo ng'ennaku z'omwezi mu July egenda kubanga bujefuka ne England oba Bungereza. Omupiira ogwavaawo mpitewo tugenze ku round of 32 gwe bakuba yaddeeka gwe bakuba yafunye gwe bakuba yazinga emigugu n'ayolekera ewaabwe gye bamuzaala mukwano gwange. Kati nno in fact olunaku lwa Lionel Messi ye muzannyi asookedde ddala okuba nga ateeba mu mipiira 7 egy'omuddiringanwa egya World Cup.
bobanga obadde tukimanyi kati nno nabagamba nti buli wemba maliriza ngenda masolo okubanga ntumirako ku bantu abalabi bagaliwo kozi mukola kyamaanyi nnyo lwaki mbasi batumirako anjagenda masolo okubanga ntumira mwana omulenzi amanyiddwa nga Canaan Voice Boy. Thank you so much. Nabagamba oba oyagala okutumirako commentinga ku buli video yagaliwo gye nteekayo gwe buli wolaba video yagaliwo commentinga gilikinge mba nja kutumirako but ng'omaze okugilikinga commentinga kikulu nnyo abalikinze sobola kulaba amanya gammwe wabula abakomentinga amanya gammwe nsobola okugalaba so ntumiddeko ku Canaan Voice Boy okola kyattendo nnyo waliwo omukulu amanyiddwa nga John ndoza ye Johnson ye John's Prydon. That is John's Prydon. Yes, John's Prydon. Webale nnyo John's Prydon oba oli munnamagye oba oyagala nnyo amagye musajja oyo muwagizi nnyo wajje n'omwozikaine Lugaba mulaba nnyo mu comment. Benon Abaho webale nnyo kuba nti olaba agaliwo. Naluyange Susan, thank you so much for watching agaliwo. Ultra Wireless Network webale nnyo kubeera nti olaba agaliwo. Sadiq Engineer Engineer webale kuba nti olaba agaliwo. Eye of Ego, thank you so much for working agaliwo okola kyatendo nnyo agoblikaddo ogamba nti agaliwo kwotava. Namatovu Jen, thank you so much for watching agaliwo. Generous Favor okola kyatendo. Pachi Nava, thank you so much for watching agaliwo. Ronald Katerega okola kyamwendo nnyo nkwagala nnyo muganda wange olaba nnyo agaliwo. Chagulanyidewo, thank you so much for watching agaliwo. Mwebale nnyo kubeera nti mubeerayo naye ndowooza olunaku olwaleero eno video ngera kubanga ngikomya wano. Thank you so much for coming all along okuva gye twavudde paka we tutuuse dakiika ero. Dunda Namugereka abankumire tujja kubanga tukwatagana olunaku olulala oba mu video eddako. Thank you so much.